moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Abasajja babannaabwe abateekaamawala bakola Tavayo kuwoleza, but me I was on your side because tuna bakwano baffe bangi batwagalira abasajja netusirika era ninago naye omusajja okyamuyina olowooza emmotoka gye ndimu yanyisawo eno Saula! Dr. Sefko n'omugole we Kyebakoze Pretty Nicole nanti wabadde ku live ne kafuta oli eyakuba Pretty Nicole Kyebakoze Pretty Nicole nkoko baana kyokka ate ne bwino ku mugole wa Dr. Sefko okulaga mu ya sawa zineno akwasaganya nsonga za busawo oba pharmacist nga ye wagamba naye ate nga yasoma fashion and design eyo gye bayita True Uganda kyokka nga ne Madubala gyali paka kati akyakukuluma okubeera nga alien skin yamugoba ku Fagun Forest nkwaniza nnyo eno ku SMX Media nange MSMX wane toya ne updates buli lunaku buli saawa abagibeerako bagimanyi bulungi nnyo engeri tukikola story wogira we tugikolera esinga okubeera ekikunti stories after zo converting and zibeera nga ziweeka data aleme kubeera nga agenda mungi kamusaba subscribing tojja kwena mu misinga updates ddala nga zino kati guno ngutandikirewa katutandikirewo omusawo omugole owa Dr. Sefko ono omuwala yes okusinzira ku information gye tufuna yes yenga ye bamuwase okwanjula ne kubeerawo nera mu interview gye yakola yategeeza abantu muze nasoma fashion and design eyo kitegeera bulungi nnyo omuntu yakola fashion and design naye nga saawa zineeno akwasaganya nsonga za ddwaliro ensonga emu ekyasinze okubeera sensitive mu byobulamu naawe kenyini kobeere gwawuliza story eno webakugambye omusawo waawo yali akuba buloka wali eri emmanga naye we yafunamu kasente akakola kiriniki n'akola kiriniki kati munnange yali mu kubeera nga agaba eddagala osobola okulinnyawo kakati mwana muwala atutegeeza munne yinze nakola fashion and design naye ati lwaki okola mu kiriniki okusinziira ndudde mu ene system bulijjo ndaba taata wange ng'agaba eddagala nendabako ne gundi ng'agaba eddagala bulijjo mbeerawo waneeno nga ndaba engeri gye bajjanjaba so okusinziira ku experience gye nnina mu kubeera mu ddwaliro ate nga nange kennyini we banzijanjabira qualifying okubeera omusawo qualifying okubeera pharmacist amakulu mukyo n'abutandika ne bamubuuza okolayo nga receptionist okolayo nga justice service provider mbuoleetera nansi equipment ye najjanjaba ng'okusinziira ku wannyonnyola alaga ye mujjanjabya asobola okujja n'akukwasaganya emisoga z'eddagala zonna n'alikuwa n'ogenda nosobola okubeera ng'omira era bw'otyo n'owona akatambi ke kano nga yeeyogerera Wegana no lekera. No, lekera. I work with my clinic, Mengo. Okay. Yeah. So how did you end up in a clinic? Ngawasoma fashion and design. Nah, Uganda connections, you know it. So what do you do in a clinic? You're a receptionist. You are a nurse. I'm pharmacist. Pharmacist. Yeah. Kati waddayo n'oyongerako n'oyigwa okubeera pharmacist. No, kale banga maze banga dene nga banzijanjabira ku ma clinic and the late Dr. Mugera. I was a daughter to him. So ngela still anjigiriza. But I think you need to go back to school. eyo nga tuvuddeyo Pretty Nicole Kyebamukozze ku live anti omugole wa Dr. Sefko wamu ne Dr. Sefko abadde ku live ne kafuta fena tumumanyi bulungi nnyo bamusiba ekibonerezo kye n'akimalako bulungi nnyo era we batu ne bamuta oluvannyuma lw'okuba Pretty Nicole era watu n'amwambula yambula yonna nagenda okulaba ng'akatambi ensonga eyo yali sensitive nnyo naye ebintu byali mu kubeera nga boogera ku Pretty Nicole n'okusinziira engeri Dr. Sefko gy'awagiramu kafuta kye yakola n'omugole engeri gy'awagiramu kafuta kye yakola omuntu akwatira ku musajja enkoko baana akatambi kanka bateereko mukeewulirireko si kugamba mbu nasaze omugambo abasajja babannaabwe amawala bakola Tavayo kuwoleza, but me I was on your side because tuna bakwano baffe bangi batwagalira abasajja netusirika era ninago naye omusajja okyamuyina olowooza emmotoka gye ndimu yanyisawo eno Saula!
tukumbula nga tugenda ewaka tubulirira abalemeddwa abazadde baabwe tubazza mu layini wewakula ng'okyali muto naye nga bakugamba nti I stood with you. ne video nagiraba ne video nagiraba nenza mu comment section but I really appreciate you people. Many things happen bana mwe mu bulamu bonna bwe tubeera mu bingi naye olabye nti emikwano mibi olabye emikwano emibi wegiri emibi gye bali abantu baba abakulirako ennugu ku mutima naye ng'asirise kafuta njagala nnyo abantu abatakweka feelings zaabwe kale lwakuba nti wakisusamu katini but you did the right thing. Let me tell you one no thing. yakisusamu katini but she did the right thing. She did the right thing because mikwano gyaffe giba giyitiriza naye gwe ne kafuta muli baaluganda dushe tugenda kwegwako babiri naye ye mama africa gamba mama africa Mama Africa, how are you? Yenna nyirira bannanga no mama africa hey babi ayina ensonyi babi mama africa ayina ensonyi takikiriza nti mama africa bannanga mama africa soko okuba kalulu ka mama africa ate yo nga tuvuddeyo Madubala newe buli kati akyeyongera okubeera nga akukkuluma ku nsonga ku ntyagi gye bamutwalamu wali eri ku Fanguni Forest mwana wattu oluvannyuma lwa Alienskino ga nze sikulinaako buzibu naye kusinziramu naye oli mukwano gwa mulabe wange naawe obeera mulabe wange Madubala sikulinaako buzibu sikubye sikugambye eki naye tambula va wano ku Fanguni Forest laba geeti yakuyingiza gy'oba oyitamu ng'ofuluma nze sikwetaaga waneeno paka nakati omusajja akyawandula omuliro byonna bye bino kambikuterako naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba mbyo subscribing tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino bona be mulabako wano simanyi bayimbi bazze ku TikTok simanyi ba TikTok bansangawo era bagenda kundekawo ame bland bamukubye bamugobye hu mbwali yeni yakugobye lwaki buli we babanga bagenda okukola akantu babeera ne kamera kikole nga tolina kamera bakukwata nga tomanyi nkisuubira ekyo kati ng'oliddayo ku Fangoni awo ebyokukola bingi wamma bakutega kamera nze nabalaba olaka wali ogenzeyo kubabbongako ne bagamba oyassa magenda wano olega magumba ku live otunulanga agenda okusencha ate gwa afanana nga abulidde ku kikubo ekyalaba olinda akabugo k'obuziina bulina wulira nkozesa lotion si wa vaseline bagita lotion nkiddamu lotion si lotion bajja kukubira empimo nkozesa lotion si na vaseline muna masaka kiki ekikulu bwe bana basaka mugenda ne mpaka n'oluzungu nga wulira munnaluweero kakkanya olubalu kulinga eŋŋuumi kuliko okusala reera nawe obutama bwo kulinga obwasala reera mwava ejjinja eno ne mutuleetera envunza waliya muvubuka bwe yanjigirako ebigambo ate teeri Uganda ngenda empola kubanga waliyo akaseera ketwayogereramu nga sinaba na kujja kumulabisa unagambye because you look okuli abasajja banno with all this beauty anyway niwe mambalya mwaba balya nenda ayagala nayo omuje ekibi nawe wejjako abantu ayagala nayo omanye abasiyazi nabo nze kino abalabako balondamu si nti buli musajja bamulya sigeze okulaba ti bawakodde full figure abayambeko okulwana entalo nengamba kati balese kino ekikazi singa maanyi gaakyo